Yesu yeebazibwe, nkwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkulamusizza nnyo abalaba vidiyo zino ze mpositinga, abampeereza messages, abansabira, abanzizaamu amaanyi, mbeebaza nnyo. Mbatumidde mwenna gye muli. Sijja kuboogera mannya naye mmanyi gye muli. Amiina. Era mpa nnyo Mukama ekitiibwa olw'omulimu gw'akola mu bulamu bwaffe mu biseera byaffe bino, mu mulembe gwaffe ku lw'ekisa kye. Kakati emabegako awo ndowooza vidiyo gye nasembayo okupositinga, waliwo omuntu eyasaba tukoleyo essomo oba okuyiga okukwata ku busatu obwa Katonda. Obusatu obwa Katonda. Ndowooza yali ategeeza Trinity, ffe gye tuyita Trinity mu Luzungu, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ensonga eno ekonfyuzinga abantu bangi nnyo, era ebibuuzo bye balina, ebimu ku bibuuzo bye nnyinza okujjukirako off head, abantu tugamba tutya nti tulina Katonda omu kyokka ate nga bali basatu. Kugamba mu magezi gaffe ag'obuntu, olw'okuba nga tuli bantu, tuli limited mu certain situations, mu certain realms, nti omuntu bw'akugamba nti Katonda ali omu ate n'olabanga abasatu. Kati weebuuza abantu abasatu babeera batya omuntu omu? Era waliwo enjigiriza etambula ennaku zino naye ng'ekuba obukristaayo, kati bwe bakusanga nga tomanyi mazima nga n'ekyokkiriza mu eriya eyo tonnakitegeera bulungi, basobola okukuba ne bakola ki? Ne banyeenya okukkiriza kwo, by'obadde okkiriza byonna ogenda okulaba nga birabika si byebyo. Amiina. Kati nja kufunayo obudde ku lw'ekisa kya Katonda, nange nkyeyongera okukiyiga. Nabagamba nti simanyi bingi, naye kyentegedde Katonda kyambikkulidde nze kye nkugamba. Amiina. Era olina olukusa okumpabula bw'oba olaba nga kye njogedde kirabika tekikwatagana na Bayibuli, oba tusobola okudisikasinga ku nsonga ez'enjawulo kubanga tewali muntu amanyi byonna. Amiina. Kale, lesoni y'olwaleero sigenda giyita kubuulira oba kuyigiriza, simanyi ngeri gya kiyitamu, naye mbadde nsaba bw'oba obadde olaba vidiyo eno nga tolina kitabo na peni na Bayibuli, nkusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, funa ekitabo ne peni otandike okuwandiika lwa nsonga tugenda kuyiga ku kigambo kye bayita amateeka n'ekisa. Amateeka n'ekisa. Ensonga eno erumizza abalokole omutwe. Tulumya nnyo omutwe. Era abantu abamu bw'obagamba ebigambo bino eby'okutuukirira akugamba bw'ati nti ffe totubuulira mateeka, ffe tuli mu kisa. Amiina. Kati ate n'omuntu akwata amateeka kugamba ebintu bino birabika ng'ebikontana, amateeka galinga agakontana n'ekisa. Kati tugenda kuyiga ku ebyo nze bye nnaakategeerako ku nsonga zino ebbiri. Mbadde nsaba ofune ekitabo ne peni ne Bayibuli tutandike okuyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale ndowooza ka tutandike, nsuubira ekitabo ne peni obifunye. Kakati ngenda sooka kukola statements zino, then tugende tukwate ebyawandiikibwa. Tugenda kutaganjula ebyawandiikibwa. Simanyi how long this video will be, naye nze ngenda kwogera okusinziira ku ekyo kye mpulira Mukama ky'atadde ku mutima gwange ku lw'ekisa kya Katonda. Amiina. Kakati amateeka n'ekisa. Amateeka, law, the law. Ekisa, the grace. Ebintu bino bye biki? Byawukanira wa, bikwataganira wa? Amiina. Kakati amateeka n'essaawa za leero gakyakola. Kankiddemu, amateeka n'essaawa ya leero mu mulembe gwaffe amateeka gakyakola, era tugenda biraba mu byawandiikibwa. Amateeka bannange tegaggyibwangawo. Tewabeerangawo omuntu akugamba nti ffe tuli mu kisa n'olw'ensonga eyo tetwetaaga mateeka. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa. Amateeka tegaggyibwangawo. In fact amateeka tegajja mu mulembe gwa Musa, gaaliwo nga ne Musa tannabeerawo. Naye enjawulo eyaliwo ebiseera ebyo nti amateeka tegaali mawandiike ku mayinja. Kankiddemu. Amateeka gaaliwo nga ne Musa tannabeerawo.
kuba amateeka bwe twogera ku mateeka emingi egisinga tulowooza ku mateeka ga Musa. Naye amateeka gaaliwo nga ne Musa tannabeerawo lwakuba gaali si mawandiike ku mayinja. Katonda yali tagawandiikanga ku mayinja naye tekitegeeza nti gaali tegaliiyo. Oba tukitegeera? Kankuwa example. Wano mu Buganda tulina history, twalina ebyafaayo. Naye we twali tetunnayiga kuwandiika na kusoma ng'Abazungu tebannajja, tekitegeeza nti tetwalina byafaayo, twalina engeri endala gye tuyigiriza abaana baffe ebyafaayo nga tuyita mu ngero, nga tuyita mu bikokyo n'ebitontome n'ebirala. Oba tukitegeera n'ennyimba. Era mu Buganda abaana olw'eggulu abantu baatuulanga beetooloolanga ekyoto ne babagerera engero, oba kitegeera ne bayiga kalica yaabwe. Kalica ya Buganda oba kalica za societies endala zaaliwo nga n'okuwandiika n'okusoma tebinnabeerawo. Kati n'amateeka gaaliwo nga newankubadde Musa, nga ne Musa tannajja, nga Mukama tannawandiika mateeka ago ku mayinja. Ngenda kuwa example. Adamu bw'ayonoona kiki ekyamwonoonesa? Gw'olowooza lwaki? Yasobya tteeka lya Katonda. Mukama yamugamba waliwo emiti ebiri nti ye ogw'obulamu n'okufa, waliwo n'ogw'amagezi. The tree of life and the tree of knowledge. N'agamba togezanga n'ogusemberera, togezanga n'ogulyako omuti guno ogwaki? Tree of knowledge. Amiina. Omuntu n'asobya etteeka n'alyako, Mukama n'amugoba. Ekibuuzo, etteeka Katonda amateeka ago Mukama yali agawadde muntu ye, gaali mawandiike? Nedda. Naye nga gaaliwo era we yagasobya yasasulira ekibi kye. Some example, genda mu mulembe gwa Nuuwa. Gw'olowooza ki ekyaleese amataba? Abantu baali boonoonye. Ekibuuzo, amateeka ago gaali mawandiike? Nedda. Mukama yali tannagawandiika ku mayinja, naye gaaliwo. Era olaba bafuna punishment, bafuna ekibonerezo eky'amataba mu mulembe gwa Nuuwa newankubadde ng'amateeka gaali tegannawandiikibwa ku mayinja. Kye kimu ne ku mulembe gwa ndowooza Kayini n'Aberi. Kayini bwatta, n'asobya etteeka lya tottanga. Mukama amuvunaana. Lwaki amuvunaana? Kubanga amenya etteeka. Ekibuuzo, etteeka lye yamenya lyali liwandiike ku mayinja oba nedda? Lyali terinnawandiikibwa naye lyaliwo. Ndowooza tukitegeera. N'olw'ensonga eyo tolina ngeri gy'oyinza kugamba nti amateeka gaatandika ku Musa. Nedda. Oyinza kugamba amateeka amawandiike oba amalambulule. Amiina. Gaaliwo nga ne Musa tannabaawo, naye tegaali mawandiike ku mayinja kye tugambye. Gaali mawandiike mu mitima. Kyova olaba nti omuntu ne bw'aba tewali yamutuuza n'amugamba nti wange tobbanga, bw'abba amanya nti nkoze ekibi. Lwaki? Mukama yakimuteekamu muli munda. Amiina. Ekyokubiri, amateeka amawandiike gaaweebwa ku lwa Musa, naye ekisa kyajja ku lwa Kristo. Amateeka amawandiike ku mayinja gaaweebwa ku lwa Musa, naye ekisa kyajja ku lwa Kristo. Amateeka gaali kisiikirize. Amateeka gaali kisiikirize kyebyo ebyali bigenda okujja mu maaso. We njogera kati amateeka njogera ku ga Musa ne gali agaasooka. Amiina. Amateeka kyali kisiikirize kyebyo ebyali bigenda okujja mu maaso ebituukiridde. Ngenda kuwa example nga bw'onoogamba photocopy ne original. Kati original bw'eba tennajja, photocopy eba emala. Tukitegeera. Photocopy eba emala, original bw'eba tennajja. Naye original bw'ejja esiikiriza photocopy. N'oba nga photocopy newankubadde ng'ebadde yeetaagibwa, original ekuwa byonna. Oba tukitegedde? Kyova olaba
Bano abasajja abaakolanga obutuukirivu nga bayita mu mateeka baalinanga emikolo gye baakolanga naye gyonna nga giranga Kristo. Tugambye nti ekisa kijja ku lwa Mukama waffe Yesu. Olunaku lwaleero lwa Easter lunaku lwa Easter naye abalokole bangi, Abakristaayo bangi ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu tetunnagitegeera bulungi. Sigambye nti nze ngimanyi nnyo, nkugambye abasinga ku ffe nga nange muntwalire tetutegeera muwendo gwa kintu kino kye tuli mu kusanyukiramu olwaleero. Naye nsaba Katonda olwaleero Mukama ayongere okutubikkula amaaso g'emitima gyaffe tweyongere okutegeera ssaddaaka ya Yesu eno ddala etegeeza ki. Amiina. Kubanga tulina tweyongera okumutegeera gye tukoma okutambula naye gye tweyongera okumutegeera n'okutegeera obuzito bw'omukwano gwe n'okwagala kwe, obuzito bwa ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu. Amiina. Ngambye nti abantu bano abaakolanga amateeka mu mulembe gwa Musa, katukole kuba Musa kuba bwe byali biwandiike, baali balina okukola emikolo gino over and over again lwa nsonga gaali tegamala. Amiina. Tugendeko mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula ya 10. Tugenda kusoma okuva ku lunyiriri olusooka. Tugenda sooka tusome olunyiriri olusooka kale tulabe. Njagala kunyweza nsonga eno nga tetunneeyongerayo mu maaso. Abebbulaniya essuula ya 10 olunyiriri olusooka agamba bw'ati nti kubanga amateeka bwe galina ekisiikirize eky'ebirungi ebyali bigenda okujja so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo, ne ssaddaaka ezitajjulukuka ze baawaayo obutayosa buli mwaka, tebaayinza nnaku zonna kutuukiriza abo abaazisemberera. Okiraba ategeeza ki? Nti olw'ensonga nti eno yali fotokopi y'ebyali bigenda okujja olugino ye Mukama waffe yennyini Yesu. Baali balina okukola ssaddaaka zino over and over again. Kabona ono yalinanga okugendayo mu watukuvu w'awatukuvu aweeyo ssaddaaka y'omusaayi ku lulwe nga ye, kuba ne kabona yali tatuukiridde, ne ku lw'abantu. Tukitegeera. Yalina okikola buli mwaka. Tukitegeera. Kale tusome Abebbulaniya essuula ya Ndabe. Tugende Abebbulaniya 9:11. Abebbulaniya 9:11. Agamba bw'ati. 11 paka ku lw'okuminennya. Agamba bw'ati naye Kristo bwe yajja, kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja, n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono, amakulu etali ya mu nsi muno. Olaba nti kati Yesu ate ye original. Bano aba Musa baali ku fotokopi. Katonda kye yakola bw'ati. Yamogola ku byali mu ggulu. Ebyali mu ggulu, kuba ne mu ggulu waliyo weema, waliyo yeekaalu. Amiina. Katonda kye yakola bw'ati. Yakwata eby'omu ggulu n'awa Musa ebipimo n'ebiragiro n'amateeka n'emisango. Bagikwate naye nga bagikwata as a photocopy nga balindirira Kristo lw'alijja n'ayambala omubiri atuukirize byonna. Kyava agamba wano mu lunyiriri olw'11 nti naye Kristo bwe yajja, kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja, n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono, amakulu etali ya mu nsi eno. Weema eno gy'ategeeza weema ya Mukama waffe yennyini, yava mu ggulu. 12. So si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, naye lwa musaayi gwe ye, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu, bwe yamala okufa okununula okutaggwaawo. Ndowooza tukiraba. Yesu yali teyeetaaga kuddamu kufa. Lwaki? Ssaddaaka eno gye yakola yali emala byonna, yali ebikka ku byonna, yali enaaza byonna, yali etuukiriza byonna. Ky'ova olaba tetukyasala ndiga
Waliwo ebitundu by'amateeka bye tutakyakola. Lwaki? Kubanga Kristo yabituukiriza byonna. Ndowooza tukitegeera. Kati ngambye nti amateeka gaali kifaananyi ky'ebyo ebituukiridde eby'omu ggulu. Amiina. Abebbulaniya 9:23. Tulabeko 23 ky'agamba. Kale ebifaananyi by'ebyo eby'omu ggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo, naye eby'omu ggulu byennyini okunaazibwa ne ssaddaaka ezisinga ezo. Okiraba akompeyaringa ssaddaaka ziri ezasooka ez'endiga n'embuzi ne ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu, nga kyategeeza nti Yesu bwe yajja yatuukiriza, kyova bamuyita mwana gwa ndiga, kifaananyi. Amiina. Kyabiri ebyasooka. Era mu ndagaano enkadde bw'onooba osomye ebitabo bye, kyova nze ngezaako nnyo okugamba abantu bw'oba osobola soma Bayibuli yonna, tandika ku Genesis. Kijja kuyambako okutegeera ebintu bino. Bw'onoosoma endagaano enkadde bulungi n'ogisitadinga, kijja kwanguya nnyo okutegeera ebintu by'endagaano empya, lwa nsonga bano abantu abawandiika endagaano empya baali basinziira ku ndagaano nkadde n'okubikkulwa Mukama kwe yali abawadde. Katonda tabikkula kintu outside of his word. Amiina. Kati bw'oba oyagala okutegeera ennyo endagaano empya, ojja kusooka kusoma ku ndagaano nkadde. Mu ndagaano enkadde, kabona yawangayo ssaddaaka buli mwaka, naye yasookanga kwetukuza. Bwe yamalanga kwetukuza n'awaayo ssaddaaka. Ssaddaaka eno gye yagiwangayo ku lulwe kuba naye yali mwonoonyi, ate n'awaayo ne ku lwa Isirayiri yonna. Okiraba? Yesu bw'ajja kuba ye yali atuukiridde, yali teyeetaaga kuwaayo mubiri gwe ate ku lulwe. Lwaki? Yali alina okuwaayo ssaddaaka etuukiridde gwe mubiri gwe musaayi gwe. Kati Yesu agatta byombi. Yesu afuuka kabona omukulu ate nga ye ssaddaaka. Byombi ye byo. Oba nkyogere ntya? Mu ndagaano enkadde, kabona asinga obukulu yabanga separate. Teyawangayo musaayi gwe ye, yawangayo gwa ndiga. Amiina. Gwa ssaddaaka gwa kisolo. Naye Yesu teyalina kuwaayo ssaddaaka ya kisolo kuba ye yali ssaddaaka, omwana gw'endiga ogutaliiko bulema. Amiina. Kuba jjukira ye yava mu ggulu, talina kibi, atuukiridde mu nsonga zonna. Ekisookera ddala muntu, ssaddaaka y'omuntu y'amanyi okusinga ssaddaaka y'endiga oba ey'ekisolo kyonna. Ssaddaaka y'omwana omulenzi y'omusajja esinga ssaddaaka ey'omuntu omulala. Ssaddaaka ya first born, bino nkuwa qualification za Mukama waffe Yesu. Ssaddaaka ya first born esinga ssaddaaka y'abaana abalala. Golooza lwaki Mukama we yali asaanyawo Misiri, the last punishment, ebibereberye bye ebyalugenda, buli mwana gwa ndiga, buli mwana gwa mbuzi, buli nte, buli mubereberye yenna yafa atali wa Isirayiri. Kati omwana omubereberye aba wa muwendo nnyo okusinga abaana abalala mu ranka. Tukitegeera? Yesu yennyini ate ng'oggyeko okubeera nti yali first born omulenzi. Yesu prince, mulangira, bamuyita omulangira w'emirembe. Yesu mulangira. Ng'oggyeko okuba nti Yesu mulangira, ate Yesu kabaka kuba ye kabaka w'abakabaka. Ate bw'ava kubeera ku kabaka, ate kabona w'abakabona, kugamba ye kabona omukulu. Ate bw'ava mwana wa Katonda. Oba tukitegeera yava mu ggulu. Yesu ranka z'alina oba cepe z'alina zisinga ranka zonna ezaali zibaddewo ku nsi. Ky'oba olaba ssaddaaka ya Yesu tetugigattako ssaddaaka ndala yonna. Yamala kyaggwa byaggwa. Era bw'olemererwa okukkiriza ssaddaaka y'omusaayi gwa Yesu okukukyusa, tolinaayo ssaddaaka ndala yonna. Ebibyo biba bikoze ki? Biba biwedde. Tujja kukiraba mu byawandiikibwa. Amiina. Kakati ngambye bwe nti, point eno kangimalirize, ngambye bwe nti bakabona abali mu mulembe gwa Musa n'emirembe egyaddako paka Yesu bwe yafa, baawangayo ssaddaaka ku lwabwe kuba nabo baali boonoonyi ne ku lw'ekibiina. Naye Yesu bwe yajja yali teyeetaaga kuwaayo ssaddaaka ku lulwe. Lwaki? Kuba ye yali ssaddaaka. So Yesu ye yali ssaddaaka ate ye yali kabona omukulu. Oba tukitegeera? Tujja kiraba mu byawandiikibwa. Okay. Amateeka n'emikolo
ebyagagobereranga tebirokola muntu. Amateeka banne tegasobola kukulokola. Okumanya ekintu mu bwongo bwo nti tobbanga tekikulokola, tekikulesaayo kwonoona. Tebakulimbanga nti omubbi abba tamanyi nti okubba kibi. Omwenzi agenda okusumulula zippu, omwenzi agenda okukola ekikolwa ky'obwenzi. Kati ntegeeza ekikolwa kino ekiri physical, kubanga waliwo abamu ku ffe abayendera mu mitima naye ng'ebweru nga tokwatako naye nga omutima gwo ndowooza tukitegeera. Ngamba bano abakikola mu buliwo live. Omuntu tebakulimbanga nti omuntu ayenda tamanyi nti obwenzi bubi. Etteeka okulimanya tekikulokola, tekikulekesaayo kuwonoona. Kubanga nkugambe n'omwana ow'emyaka 2 bw'aba abba sukaali amanya nti bannaaye nziba. Amiina. Akwata mu kabokisi k'obululu n'abubbira ddala misana ttuku. Tebakulimba mbu aba tamanyi. Ky'oba olaba okubagamba obugambi nti mwabbye akalulu tekimala. Lwaki? Waliwo etteeka erituula munda mu ye, etteeka ly'ekibi eritudde munda mu ye litamuganya kulekeraawo. Omutamiivu omuntu atamiira n'agangayira n'agwa ku kkubo gw'osaba akyagala aba takyagala naye taba na maanyi gakivaamu. Omuntu yenna alina addiction. Addiction esobola okubeera ey'ebyobuseegu. Abantu abalina addiction z'obuseegu bayitirivu. Oyinza obutakikiriza naye kyenkugamba nkitegeera n'abalokole balina addiction z'ebintu by'obuseegu. Amiina. Omuntu abeera na addiction bw'etyo oba yanjaga oba yakiki nkukakkasa ng'akimanyi kibi ng'era buli w'amala okikola akaaba naye ng'amaanyi agakimugyamu tagalina. Kati ekisa kya Katonda kye kijja omuntu ku kwonoona. Olaba enjawulo eri wakati w'ebintu bino. Etteeka liringa ttooki likugamba owaayawo si w'olina okuyita naye terikuwa maanyi butayitawo. Nja kuddamu nkinyweze mu maaso awo. Mukama yeebazibwe. Kale ekirala ffe amateeka gaali ga bya mubiri si ga bya mwoyo. Ngamba amateeka ga Musa gaali ga bya mubiri si ga bya mwoyo. Naye ekisa kigatta eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa bibiri okunyweza ensonga eno. Kankiddemu amateeka gaali ga bya mwoyo, bya mubiri byokka. Naye ekisa kigatta eby'omwoyo n'eby'omubiri. Tusome Abaebbulaniya 9:13. Abaebbulaniya 9:13. Hebrews 9:13. Agamba bw'ati kuba obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi ebimansirwa ku abo abalina empitambi bitukuza okunaaza ebibi, ategeeza ebibi eby'ebweru, omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo kunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Okiraba kyayogera agamba nti ebya Yesu, omusaddaaka ya Yesu eno ekola byombi naye eri endagaano enkadde ekola kimu. Tugenda kuddamu addemu akinyweze mu Baebbulaniya 10. Tugende ku ssuula ey'e10 olunnyo lwa 22 wekigenda okwongera okutuula. Kale agamba bw'ati tusemberenga n'omwoyo ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde emitima gyaffe nga gimansirwako okuggyamu omwoyo omubi. Omwoyo omubi ategeeza kiri munda kya mu mutima, n'emibiri gyaffe nga ginaazibwa n'amazzi amalungi. Olaba nti ayogera byombi, ayogedde emibiri n'ayogera eby'omwoyo. Tukitegedde ndowooza ekyo kitudde. Endagaano yonna enywezebwa musaayi era awatali kuyiwa musaayi tewali kusonyiyibwa bibi. Omuntu yalyebuuzizza naye lwaki walina okubeerawo ssaddaaka? Kubanga obulamu okusinziira ku Kyabaleevi essula ya 17 olunyiriri lwa 11 agamba nti obulamu buli mu musaayi. Obulamu bw'ekisolo kyonna oba omuntu oba ekinyonyi oba kyonna
buli mu musaayi. Era bw'oba oyagala okuleeta obulamu obupya mu muntu, waliwo alina okuyiwa omusaayi. Amiina. Bebbulaniya 9:22. Tuddemu tusomewo. Bebbulaniya 9:22. Tugenda kukyetegereza. Bebbulaniya 9:22. Hebrews 9:20. Ebyawandiikibwa bino bingi naye nja bibasomera at the end oba nja bipositinga. Era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi, era awataba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Kitegeeza tolina ngeri gy'oyinza kusonyiyibwa ggwe bibi byo nga tewali ayiye musaayi ku lulwo. Kyova olaba endiga zino zaali zirina okuyiwa omusaayi ku lw'abantu. Amiina. Tuddeyo tugende mu ky'Abaleevi. Leviticus ky'ekitabo ekyokusatu mu Bayibuli. 17:11. Eky'Abaleevi 17:11. Agamba bw'ati. Kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era ngubawadde ku kyoto okutangirira obulamu bwammwe kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'obulamu. Kitegeeza ggwe okusobola okulokolebwa waliwo yalina okufa. Waliwo exchange nti ye afuuke ggwe ky'obadde ggwe ofuuke ky'abadde. Kitegeeza saddaaka, that's why saddaaka alina okubeera ng'eri perfect nga teriiko bulema. Era in fact okusinziira ku mateeka ekimu ku mirimu gy'Abaleevi bano abaabeeranga mu yeekaalu oba ku weema nga bw'oleeta saddaaka nga basooka gikebera kulaba oba etuukiridde. Webanga tetuukiridde toyitawo. Amiina. Okusinziira ku mateeka nga basooka ne bagikebera, bamala ogikebera n'olyoka okola ki? N'olyoka ogiwaayo mu maaso ga Mukama. Saddaaka yalina okubeera ng'etuukiridde okusobola okukunaazaako ebibi eby'omubiri. Kakati ebibi bino eby'omwoyo, eky'omwoyo kino okutuukirira mu Katonda kyalina okufunayo eky'omwoyo oba ow'omwoyo atuukiridde mu by'omwoyo okusobola okutwala obubi bwo gwe otwale obutuukirivu bwe. Ndowooza kitegeerekese. Kale, Yesu yali saddaaka era kabona. Ekyo nakyogedde. Yesu yennyini yali saddaaka ate y'omu ye yali kabona. Byombi yabiri. Bw'oba oyagala kitegeera, kwongera okitegeera, ojja kusoma Bebbulaniya essula ya 9, olunyiriri olwa 24 ppaka ku lwa 26. Sigenda kugendayo. Abebbulaniya 9:24 ppaka ku lwa 26. Kale, kakati ffe ab'omulembe guno tutukuzibwa tutya? Tutukuzibwa olwa ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu. Ffe ab'omulembe guno tutukuzibwa olwa ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu. Yesu teyeetaaga kukomaawo kuddamu kufa buli kaseera. Ssaddaaka yali ya lumu era emala. Amiina. Kale, Kristo yatukubira ekkubo. Kristo Yesu yatukubira ekkubo. Ekkubo lino mumanyi ejjigi ye kateni, ndowooza gye bayita kateni. Bayibuli ye eriyita jjigi. Kateni eno tezaali nga kateni zino ezaffe, yali very thick nga tosobola gisalamu ggwe na ngalo zo. You could not tear it apart. Kyola Bayibuli egamba nti Yesu bwe yamala okussa omukka ogw'enkomerero, ejjigi eryali mu yeekaalu ne yeeyuzaamu. Kaali kabonero nti kati ffenna tuyingidde tufunye ekkubo. Yesu omubiri gwe gufuuse ekkubo gye tuli ffe kuyingira obulamu obutaggwaawo. Kitegeeza essaddaaka ya Mukama waffe Yesu yeetuyingiza mu butuukirivu. Tetusobola kuyingirayo ku lwaffe. Nkugambye nti bali bakabona abaasooka baakolanga batya? Yawangayo ssaddaaka ku lulwe ne ku lw'abantu. Mukama waffe Yesu ye awaddeyo ssaddaaka, yeewaddeyo ye yennyini ku bulwe nga ye. Ku lwaffe kati bw'afuuka ssaddaaka kitegeeza nti ffe ababadde balina okubeera ababi ate ffe tufuuse batuukirivu. Kyava awaayo omubiri gwe. Tugenda kisoma. Katugende mu Bebbulaniya essula ya 10. Abebbulaniya 10 essula ya olunyiriri lwa 19 ppaka ku lwa 22. Abebbulaniya 10:19 ppaka ku 22. Agamba bw'ati. Kale abooluganda, bwe tulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu, obuvumu tubujja waffe okugenda mu maaso ga Katonda direct.
ekituwa obuvumu lwa musaayi gwa Yesu. Olwabiri agamba bw'ati, mu kkubo lye yatukubira. Kyova olaba Yesu agamba nti nze kkubo. Yesu bw'agamba nti nze kkubo, kino ky'aba ategeeza. Agamba atya nti mu kkubo lye yatukubira, ekkubo erijja eddamu, eriyita mu ggigi, gwe mubiri gwe. Yesu ky'ategeeza nti nze ŋŋenda kwewaayo ku lw'abangi, omubiri gwange guyuzibwemu mwe musobole okuyingira. Ndowooza tukitegeerekese. Era bwe tulina kabona omunene afuga ennyumba ya Katonda, tusemberenga n'omwoyo ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde emitima gyaffe nga mansirwako okuggyamu omwoyo omubi, emibiri gyaffe nga ginaazibwa n'amazzi amalungi. Ndowooza kitegeerekese. Kati Kristo bw'ajja awaayo omubiri gwe ne guyuzibwa ng'eggigi liri, ne tufuna akiseesi. Kyekyo ekituwa akiseesi, musaayi ssaddaaka ya Yesu. Kitegeeza gwe tosobola kuyingira. Kyava agamba nti teri ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Yesu bw'ayuzibwa, omubiri gwe bwe guyuzibwa, ffe ne tufuna akiseesi. Tukitegeera? Kitegeeza teri muntu ayinza kuyingira. Teri ddiini tokkirizanga muntu yenna kukulimba nti gw'osobola okuyingira eggulu, osobola okuyingira obwakabaka bwa Katonda nga toyise mu Yesu. Ekkubo lirimu lyekka akugambye, tagambye nti nze omu ku makubo. Agambye nze kkubo. Awo nze wenjawukanya ku madiini ku nzikiriza lwa nsonga. Enzikiriza yonna etangamba nti Yesu ly'ekkubo, sigiwuliriza nagiwuliriza lwaki? Kubanga erina wentwala awalala. Nze Mukama wange aŋŋambye nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Teri alijja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Kati ensonga eno Bebulaniya 10 bw'akinywereza n'agamba nti naye bw'agamba wano mu Lwabiri agamba nti mu kkubo lye yatukubira erijja eddamu, eriyita mu ggigi, gwe mubiri gwe. Amiina. Era teri ssaddaaka ndala. Yesu bwe yamala okufa tetwetaagayo ssaddaaka ndala. Amiina. Tetwetaagayo ssaddaaka ndala. In fact, Bebulaniya yayogera n'agamba nti singa ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu ekulemerera ggwe okukozesa okuyingira obwakabaka bwa Katonda, okuyingira obulamu obutaggwaawo, zikusanze lwa nsonga teri ssaddaaka ndala. It was the final sacrifice, the final and perfect sacrifice. Era akugamba nti gwe bw'omala okuyingira mu bulamu buno n'osigala ng'oyonoona, teri ssaddaaka ndala gye bagenda kukuweerayo, zikusanze. Amiina. Banne tukyali ku mutwe gwe bayita amateeka n'ekisa. Ngenda kukulaga nti ffe kati abali mu mulembe gw'ekisa, ate ffe kitukakatako nnyo okwongera okukola okusinga ne bali abaatusooka. Tugende ku ssuula eno yennyini era Bebulaniya 10:26 paka ku 27. Abebulaniya 10:26 paka ku 27 agamba bw'ati, kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima, tewasigaddeeyo nate ssaddaaka olw'ekibi, wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe bw'omuliro ogugenda okwokya abalabe. Kitegeeza gwe bw'oyingira mu bulamu buno n'osigala ng'oyonoona, eki ky'olindiridde kimu kyokka, muliro. Amiina. Agamba bw'ati nti anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa. Kati tuzzeeyo mu comparison. Anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulirwa 2 oba 3. Mulowooza mutya okubonerezebwa kw'oyo kwalisaanyizibwa kulyenkanawa okusinga okuba okubi alirinnyirira ddala Omwana wa Katonda, n'alowooza omusaayi gw'endagaano ogwamutukuza obutaba mutukuvu, n'agirira ekyejo omwoyo w'ekisa. Olaba azzeeyo mu kisa. Agamba ki? Agamba nti oba mu bwa Musa bano abaasooka bwe wasobyanga etteeka nga bakubonereza, ate kigenda kusingawo nnyo omuntu anyoomodde oba akoledde ekyejo ekisa kyalimu,
n'atakikozesa kwetukuza, n'atakikozesa kutuukirira. Kyova olaba ntera obbagamba bino ebintu Mukama yayinnyisa sitandadi. Tebikyali bya kukuba miggo oba kuwaayo ndiga. Ku luno kasita osobye etteeka n'otenenya n'otakyuka, ekiddako bakugambye muliro. 27 agambye wabula okulindirirwa n'obuti omusango n'obukambwe bw'omuliro ogugenda okwokya abalabe. Peetero addamu n'akyogera. Tugende mu Peetero ekyokubiri. Peetero ekyokubiri essula ndowooza essula ya 2 yakubiri olunya olwabiri. Peetero ekyokubiri essula yakubiri olunyiriri olwabiri. Agamba bw'ati. Kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala Mukama waffe ayogera ku Yesu era omulokozi waffe Yesu Kristo, naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri ne bawangulibwa eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi eby'olubereberye. In fact, Peetero yagamba nti mu kifo ky'okunyoomoola ssaddaaka ya Mukama waffe waakiri tewaalirokose. That is how serious issue. Ky'oba olaba nze sikkiriza muntu azannyira mu bulokole. Obulokole si muzannyo. Kuba Katonda bw'akwatira omwana we, Katonda yennyini ne yeewaayo ne yeetowaza n'awaayo obulamu bwe. Bwe tolowooza nti kino ekintu kitono. Oba tukitegeera. Kakati bw'otasobola kudda mu bulokozi n'otandika okukola ekyejo, obulokozi bannaye teri kyejo. Yesu akugamba, in fact tujja kisoma mu maaso, akugamba nti bw'oba okyayonoona ng'eriiso likuleetera okwonoona liggyeemu. Waakiri ogenda mugenda mu ggulu n'eriiso erimu okusinga ogenda mugenda n'amaaso gombi. Yesu yali tasaaga. Amiina. Ky'oba olaba ntera okugamba ddayo weekebere. Nga tonnatunulira mulala by'akola bannaye ddayo weekebere. Sooka okebere ebibyo ova ku bantu. Mukulembeze waba tatuukiridde mwesonyiwa aliwoza emisango gye, ebyo tebikukwatako kati. Kola ebikukwatako gw'oba tonnatuukirira va ku bantu. In fact Yesu agamba mbu lwaki otunuulira akasubi akali ku muliraanaawo nga gw'olina ekiroddo gundi ekitafaali kikutudde ku liiso. Ategeeza ki? Va ku misango gya banno gwe kola ejijjo sooka otereere kubanga tebagenda bikubuuza. Amiina. Tubadde tuli ku lunyiriri lwa kumeka? Tubadde tugenze ndowooza ku 21. Kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu, ategeeza Kristo, okusinga bwe bamala okulitegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa. Tukitegedde kyategeeza no Peetero. Peetero agamba bannaaye, bw'oyingira mu bulamu buno obupya obw'ekisa, va mu kusaaga, va mu kulowooza, va mu kuseeyeeya. Bino bintu si bya kuseeyeeya, bya bulamu na kufa. Bakugambye nti bwe bikulema wano ekiddako musango. Amiina. Mukama yeebazibwe. Bannaye sibatiisa, nze mbabuulira amazima. Amiina. Mbabuulira amazima, mwe temulowooza ti nze mbabuulira ng'ebyange birungi, nange ndi bubi, nange neerwanako nange ngezaako kwerwanako ku lw'ekisa kya Katonda. Naye kinkakatako kubanga Mukama yampita okukomyawo ekkanisa, okugiteekateeka ku lw'ennaku ez'oluvannyuma ze tulimu. Mukama tasaaga. Bw'agamba nti ssaddaaka eno bw'ekulema okukozesa n'otuukirira, tekyaliyo ssaddaaka ndala. Peetero bw'atuukira okugamba, nze ekigambo statement ya Peetero eyo entiisa nnyo nze. Kubanga agamba banne Katonda ono tasaaga. Ngenda bbawa ekizampo. Peetero ono agambye bw'ati nti waakiri singa tewategeera. Ne Yesu bayirawo akyogera, tujja kisomako mu maaso awo ng'agamba nti omuntu ayamanya okwagala kwa Mukama we n'atakukola, ye bagenda ate mukuba miggo mingi. Emiggo gye bagenda kitegeeza ekibonerezo ky'omulokole. Singa kakutonda n'oyingira ggeyeni, ekibonerezo kyo kinene. Lwaki? Kubanga gwe wamanya amazima. Wazannyira mu kisa. Amiina. Katonda tasaaga. Abantu abayinza okugamba Katonda alina ekisa. Kankubuuze. Katonda bw'aba yakwata Isirayiri, gwe tolina mu Isirayiri, tolina mu layini ya Yakobo. Amiina. Toli mu layini ya Yakobo. Ekyo ndowooza ndiki explaining olulala. Toli mu layini ya Yakobo. Gw'oli munnaggwanga.
Amina. Sigambye nti Abayisirayiri batusinga, nze nkuwabuwa example. Katonda bwe yali ayita Ibulayimu, yali agenda mukolamu amawanga 2. Ekyo nja kyexplain gwe naaba nfunye obudde mu maaso awo. Amina. Naye Katonda yakwata Isirayiri nga yagala gifuula example yaffe bannamawanga. N'agiwa amateeka, n'agiwa ebiragiro, n'aleeta bannabbi, n'akola byonna. N'abakwata n'akuba Falaawo ne Misiri yonna ku lw'abantu bano. N'akwata ennyanja n'agyabyamu, n'abaliisa emmere buli lunaku eva mu ggulu for 40 years. Wangi ng'abeera wakati mu bo ng'ekire emisana n'omumuli ekiro. Naye okusinza ku Bakolinso ekisooka essula ya 10, Pawulo agamba nti tebaatuuka. N'agamba abantu abo bw'aba Katonda abaana be yeggira mu Misiri n'omukono gw'amaanyi, okusinza ku kisuubizo kye yasuubiza Ibulayimu, bw'aba kw'abo bonna abaafuluma Misiri kwatuukako 2. Katonda tasaaga. Katonda Mukama waffe asobola nnyo okusumba ekkanisa ey'abantu 1000 n'atuusaako 2. Nkugambye ku kkanisa eyafuluma, kanjiyite ekkanisa, ku kkanisa eyafuluma Emisiri kwatuukako aba nga ne Musa teyaliimu n'Alooni. Kwatuukako Yoswa ne Kalebu, abasigadde bonna abaatuuka baazaalibwa mu ddungu, baali baana bato. Amiina. Yabeetooloza abaali balina okumalamu ennaku 4, yabeetooloza buli lunaku myaka, buli lunaku mwaka, gy'emyaka aga paka bonna bwe baatokomokera mu ddungu. Katonda tasaaga. Tuddeyoko emabega kale. Njagala kweyongera kukkaatiiza nsonga eno. Oyinza okulowooza nkutiisa naye nkubuulira mazima bino bye njogera mazima. Bw'oba obirefutinga ndeeterayo ekyawandiikwa ekikontana ne bye njogera. Amiina. Katonda yawa okusinza ku Bayibuli, omusajja gwe bayita Nuwa yabuulira enjiri ndowooza okumala emyaka 8 wemba seerabidde. Naye mbuuza abantu bameka abaawona amataba. Ensi mu biseera ebyo Mukama yatta buli kiramu kyonna ekyaliwo. Yawonyaako abantu 8 be baawona. Ku bantu bonna abaali ku nsi, simanyi how many there were, naye ku bantu bonna abaali ku nsi, bajja kuba baali bangi, alisi baali basuka mu bukadde nga10 or something. Amiina. Naye nkugambye kwatuukako abantu 8. Sodoma ne Gomora baagiyiwako omuliro n'ekibiriiti, kwawonako family egi. Katonda tasaaga. Bw'agamba nti bannaaye bali abaatusooka, in fact Pawulo agamba bannaaye bali abaatusooka kyali kyakulabirako ffe abali mu mulembe guno, emirembe gino egy'enkomerero, ffe tulina ate okukyekuuma ennyo ekisa lwa nsonga ffe tulinaayo omukisa mulala. Tukitegeera? Ndowooza kitudde, ankikomyawo ekyo. Kakati amateeka gano nga bwe nakyogedde mu lubereberye, bannaye amateeka tegalokola muntu. Amateeka tegalokola muntu. Amateeka tegalokola muntu. Kankikomye wano, vidiyo eyo ngenda gikomya wano, ngenda kukolayo vidiyo ey'okubiri. Tweyongere okutegeera ensonga eno. Amiina. Kale, tujja kulabagana mu vidiyo eddako. Mukama akuwa omukisa. Bye bye.